Yeah. Worries about that. So, police, thank you very much for allowing us to convey together here. Bila kusaba, tutakuwa ibara Canada, ije rutuwe. Canada rutuwe ije. O Canada. Amulumanyi. Bini aliwa. Bini alina omuzindaalo. Kiraba waako. Okwekalakaasa kwa bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Canada nabo nga bavuddeyo okulaga ensonga ey'obutali bumativu bwabwe mu mbeera egenda ewaka mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ebintu buli kimu kyafuuka kiriko bannyinekyo. Emisolo gye batandise okubinika abasuubuzi yaleetedde n'abasuubuzi okuggala amaduuka okumala ennaku nnya. Buli kintu kyadobonkala mu ggwanga erya Uganda. Buli omu gy'ali anyigirizibwa lulwe. Abantu bano okuwaŋŋanguka mu ggwanga lyabwe ne bagenda mu mawanga ago si lwakuba nti bassanyu nnyo baba bagenza kunoonya nsimbi. Abangi ku bo baba bagenza kunoonyayo mirembe, n'abandi okusobola okubaako ke basobola okufuna okuzza eri ensawo balabirire abantu baabwe kuba tosobola kukolera Uganda n'obaako ky'ofuna. Okolera Uganda buli kyokola obanga akolera gavumenti ya Mwami Museveni. Bano kye kibawaliriza okuva mu ggwanga ne bagenda bawaŋŋanguke. Wabula balina okulaga obutali bumativu bwabwe nga balaga abantu abo nti Museveni gwe muwa ssente mmwe mumubeeza mu buyinza n'anyigiriza bannansi. Kyova olaba nti basalawo okwekalakaasa kuno nga baagala okulaga ekifaananyi nti bali be basapootinga Mwami Museveni ate nga ekintu kye bakola nabo bakikola mu bumenyi bw'amateeka kuba ensimbi ezimuweebwa tezikola ekyo bo kye baba balowooza. Olaba nga olwaliwo basazeewo okuŋŋaana balage obutali bumativu bwabwe. Haji Setuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu. Haji Setuba ogenda musanga ku ssimu eyo 0703 31 39 25. Haji Setuba omusajja musomi wa dduwa era abo omukubira ku ssimu eyo agenda kusomera ku dduwa ze. Nga n'abangi abamukubiddeko bakkiriza nti wamma Haji Setuba kyakola gye kiri kubanga edduwa ze zisomolola. Naawe mukubireko olwaleero tojja kusigala kye kimu. Ogambye ki? Ekijanjaalo. Bakavulira mu bisomola bawo, bakavulira bubi, bakavulira bubi, bakavulira bubi. Tasukoli.
mugenda kukola babiri. Ngenda nawe. Lumba. Wanika mwana. Mwanike. People power. Our power. Chakabi. Supporting the dictator. Stop fighting 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 the dictator. Guys, pause. Stop fighting the dictator. 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 Sukulaba. Yes, hello. Wanika. Stop fighting the dictator. 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 Canada. Stop fighting the dictator. Canada. Stop fighting the dictator. Bueno, tuliwa. Stop fighting the dictator. Canada. Stop fighting the dictator. Stop fighting the dictator. Canada. Stop fighting the dictator. Stop fighting the dictator. Stop fighting the dictator. Stop fighting the dictator. Museveni is a dictator. Canada. Museveni is a murderer. Museveni is a
Stop Canada. Stop the murderer. Stop Canada. Canada. He's a dictator. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Canada. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Stop the dictator. Stop Canada. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Canada. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Museveni is a murderer. Canada. Stop the dictator. Stop the murderer. Stop the murderer. Canada. Comrades and ladies and gentlemen, let's have a short session here before we head back to do a U-turn. First of all, akatwala mukisa guno okusooka okubaaniriza, especially abantu asobodde otwegata ko oluvannyuma. It's a pleasure to have you here. Committee Orawa Musembere. Apologies from our chairman. He's preparing for the next session. The committee is present right now. Please come closer. Let me take this opportunity to first welcome Team Toronto. Team Toronto, round of applause for you. Team Toronto. Team Cornwall. Cornwall, where are we? Cornwall, where are we? Team Montreal. Yeah. Team Ottawa. Yeah. Team Ottawa. Let me welcome you all. Once again, on behalf of our chairman who is not present, is running the second session, which we have after here, which is also very important. Mwebale Toronto, mwebale nnyo. Obwedda tubalinze, era twatule tugamba abantu bano baliwa nga tukuba amasimu. But by God's grace you are here, era tubasanyukidde, mwebale ddala okubeera wano. Ekiri wano mukimanyi ekiri ewaffe downtown e Kampala mukimanyi ekiriyo misolo. Kati oyinza okutuula wano n'olowooza nti I'm okay, I'm fine, naye akasente kooteeka ku limitire n'osindika wali bakalya. Kati okosebwa naye tokimanyi. You might be thinking you're in the diaspora, but in all honest truth, the effect comes back to all of us. I know. Ladies and gentlemen, I beseech you, we muri wenna, mulekeraawo okubeera ne mutuula mu comfort zone. N'obeera wano mu Canada n'olowooza nti watuuka, tolina bye watuuka. Bangi mumwe, kambyoge mu Luganda some of these things, mujja kutuuka obudde bwa retirement ne mulina okudda ewaka. Naye otuuke nga tokyali toyinza okutuukirira kubanga embeera teriiyo. N'ekirala bw'okyala bukyazi, eyakulanga ku kafukaali nga tokyasobola kukyalira bannu kubanga tokyasobola kumalako. So between us here, tugamba nti no, twongere okukunga n'amaanyi. I'm touched by the people of Toronto. Mutulaze challenge. And we know the next time you say, we shall be coming, we shall join you, and things will happen. Sorry. So, Mbagamba, Team Toronto, let this be a spirit, a partnership, a companionship, and a unionship that will build us. Mbega yide, tubere, nga tuvumba, tuvimba, tukula, tuzimba. No, I said Team Montreal. I mentioned all three teams. Team Montreal. I'm giving Toronto
Toronto the upper hand because Bavude Walakusinga. 1, 2. But could be a challenge. If you want to look at their number, Team Toronto Tuliwa. They've against the Buffalo, you know, but Team Montreal. Montreal. Team Montreal ora watu wanikakula fe. So ladies and gentlemen, tukabire gwanga lyaffe tulirwanirire tulibererewo ate tubokule mukakulabika tulirwanire so tugenda mu session eddako wano mbegayiridde abanawulya nga bagakuwa speech wano speech waffe tuziri eri tulina meeting point twabafumbidde tulina platform ey'okwogerako speeches wano ekinene ennyo kukunga kuba ku mazina kuyita okukuba emiranga okuwogana okukola ekintu kyonna ekiyinza okulabisa dictator abantu bategeere kino ddala ddala tuli mu bulumi ate twagala nti abantu bakitegeere so ekiri ku ground eno bulabisa bulabisa Museveni ne mutabani we ne gavumenti ye ne sipiika oyabbanga ki n'abagendako bonna bonna kyekiri wano ku ground eno speeches nebyongerayo ona main ground nga tuvudde wano so please let's take the opportunity right now to be able to start our session of Kunga as we build. Thank you very much. We're in Ottawa, and it's a blessing to have you all. May God bless you. People power. People power. People power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Kunga. 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 People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. People power. People power. People power. Aniyapa. Aniyaria. Aniyaria. So muye katubogere bonna. Aniyaria. Omulala yaria. Speaker yaria. Bobby. Let me have Toronto. Omukuzi wa Toronto jangu wano kwate mukati. Njogereko ne banna. Kunga. Kaya tukisaba ki ngenda kudda mu luzungu. Katono nnyo tulengo bisaba Canada mu dakika nga 2 kubanga wetulanga tuli wano ku parliament hiyo tuba tulina okusaba ki Canada byetwagala. So wanyuma wange so katugenda kwogera ku buli bw'enguzi. It is essential for Canada as a champion of democracy and human rights to take decisive actions against the government of Uganda. We urge the government of Canada to make a comprehensive audit of all ongoing projects which are sponsored by the government of Canada in Uganda. We request that from the government of Canada. We also request the government of Canada to impose sanctions which target specific Ugandan government officials complicit in human rights abuses with asset freezes and travel restrictions. And in this we also request the government of Canada to close the embassy of Uganda in Canada. We request the government of Canada to support civil society organizations in Uganda and increase the funding for Uganda's civil society organization advocating for human rights and democracy. We request that from the government of Canada. We also request from the government of Canada
Canada to demand Uganda to make electoral reforms and ensure independent and international election monitoring and press for electoral reforms to guarantee fairness and transparency. We requested from the government of Canada. People power, our power. We also requested the government of Canada to investigate the Eastern Congo involvement of Uganda in perpetuating violence in Eastern Congo. We request the government of Canada to get involved in that. We also request the government of Canada to compel Ugandan government to respect the freedom of expression. And we call for the repeal of law curtailing civil liberties and ensure freedom of expression. They are being tried in martial courts. So we call upon Canada to intervene. We also call upon Canada to compel Uganda government to release all political prisoners. People power, People power! People power! We demand the immediate release of all political prisoners and victims of forced disappearances. Kuga! Eranga tuimidio na wambane timia ne baganda bafewo na basuubuza abali e Uganda timia nabo wamu. We are going to run 10 minutes, so I know them to pay 10 minutes. Kuga! Speech edufu njali kubanji bawa maseyo. Na ye, nila kubake vigambeto lenye vyembawa, ndachikanga mbili, kama anga pati ndachikanga mbili, webera wano, uyama mkama wangi. Abase walita mutendende banda manya stadio chowa yanga, ganze head of mobilization in Canada yonna. People power, our power. People power. Era tukama ndio kujja Museveni ya president Canada, zemba ngendo kiwo mamuchi, People power! Kati baseruganda tumya wamu ne basuubuzi n'abasuubuzi abali e Uganda abayinibwako musolo. Bannaye sikasaka kwa speech nga we ngambira ye omusolo